mulungi atulaba ku Kingdom TV kwandiza nnyo ate ekyo nakulwaliro mukama yebale nnyo akyakuumye okutuusa essaawa zino ate era akyakuuma. Njagala nnyo kulisemu n'abava ku mirimu n'abagenda obugenzi ate njagala nnyo okusanyukiramu n'abafunye ebirungi abafunye ebizibu n'okusomozebwa okutali kumu bagamba nti mukama katonda yongere okubanga abagumya era n'okubayisa mu kiseera ekyo era bwe tuba twekwata. Amanya eddoboozi omulangira Mwanda Frank program Kingdom Torch tutambula nayo kuva ku ssaawa 3 kitundu paka essaawa zibeera 4 n'ekitundu nga tuwayamu ku bintu nga bwe bitambudde mu ggwanga lyaffe erya Uganda okutwaliza wamu olunaku olwaleero ate Uganda era nga buyita mu mwogezi wa gavumenti ya Buganda omukulu Kiyimba bagambye nti ebyo bigenda byogerwa n'okufulumira empapula z'amawulire nti ate ebyetofaali simanya nga Kabaka yabiyimiriza ekyasayiddwawo Katikkiro wa Buganda n'olwekyo bavudde ne babeera nga batangaza ku nsonga eyo ate nga abaka ba parliament bano nga bakulembeddwamu Betty Nambozi Bakireke abali mu nteekateeka yakuŋŋaanya mikono ekyagenda mu maaso n'okulaba nga ate abajja babeere nga bategeeza eggwanga gavumenti akabondo kaba parliament bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate bakubaganya ebirowoozo banoonya emikono of course abayinza okuba tebannatuuka wa honorable naye nga banoonya emikono bamanye bagala kutegeera lwaki gavumenti kyagenda maaso n'okutulugunya abooluvuganya naddala abo abavuganya ne president ate mu kulonda okwakaggwa. Bank of Uganda nayo bategeeza nti basize ku miwendo okwewolerwa ebitundu 13 kakati kwe bali okuva ku bitundu 14 ebinno mutebire governor bank ya Uganda omukengufu yategeeza bino mu lukungaana lw'abannamawulire. Police nayo tukyagenda maaso n'okuba tufuna endowooza z'enjawulo ez'abaka nga bano balaga nti si bwenkanya police okubanga evaayo nega nti ate ensimbi zongedde okubanga zibaggwako ate nga bamanyi wasa nepitirivu sewonga badatuga nti tebeetaaga na kunnyonnyola kubanza ebya supplementary parliament ebijjawo dda ebyo nabyo biri eyo. Abasozi b'amawulire abasunsuzi ba editors nabo parliament nabe etaddewo nsalisale negambye ebyokutuzanyirako tetujja kubiikiriza twagala abasozi b'amawulire balabikeko mu parliament bingi ebikoze amawulire besijja kugendamu naye nga nkwandiza nnyo mu programu eno Kingdom Torch mwetubeera nga tukuba torch mu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda netwongera okuba nga tubaganya ebirowoozo gwali eyo nange abeera mu studios n'abakulu b'embeera nkyaziza enamba z'essimu zibeerako ate n'omukuto gwa Facebook eyange osobola okuba nga ogyeyambisa n'obuuza ekibuuzo kyagala okuba nga ate obuuza honorable oba okuteesaako n'okuyisa okwo. Olunaku olwaleero ndi ne honorable Suubi Mbaku mukyala ow'Erakai ate nga ndi ne honorable Waira Kiwalabi Majegere. Honorable Sense okulaba eno Kingdom TV buuza ku batulaba ku lutimbe sooka okubuuza bannarakai nti muli omutya mugumire embeera eriwo ey'enjala kubanga twakafuna ekyeyo okumala emyaka 2 bali mu njala. In fact Uganda yonna si Rakai yokka naye okuva Rakai n'okutwaliza ne Uganda okutwaliza wamu nti tubeere bagumiikiriza abalina ku ssente ezigula ensigo abatafuna ensigo za NADS tulabe nga abalina ku ssente bagula ensigo tulabe mukama kyagenda otuwa ate tweyongera okusaba mukama gavumenti omuntu yenna mu ddiini gyakkirizamu tusabe mukama atuwe enkuba ate ffe ng'ababaka waliwo forum gye tulimu eya climate change tuli mu kulaba nga tufuna emiti gye tunaaleeta mu consequences Uganda yonna okutwaliza wamu tusimbe emiti okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi tubuzaawo kubanga ekyeya kino kirina ebikireese bingi nnyo nga bimu ku ebyo wakusaanyaawo obutonde bw'ensi. So bannarakai mbayita nti programu eyo bwe tunaaba tugireese mbasaba ffenna tujjumbire wamu tuzeewo obutonde bw'ensi tulabe nga ekyeya kino tukiwona mwebale nnyo. Ewatali ekibani badde bulungi bali bulungi balonda bulungi tebejjusa abo balonda NRM okuva waggulu mpaka wansi. Bannarakai honorable Majegere Sense okulaba neyanziza Uganda Frank Mawanda ne mwanyinaze nsinga kumumanya Kinyamatama Kinyamatama lerinnya lyensinga okumanya n'abatulaba malamusiza ab'Emayuge malamuyisa ab'Endege Kibutika Yensula nabo etosula mu kitundu tebayinza kuwamba nga oli eno tebasobola nabo mbatumidde tuluddewo okusisinkana naye
mbadde ndi mu kooti Congratulations. naye juzi abalamuzi bagamba balina olulimi lwabwe lwe bakozesa nti oli munnange yakola kye bayita afterthought yarowooza luvannyuma abasoma amateeka bakyogera mu afterthought nti olwokulaba nga amaze omuwangula akalulu olwo mbu nadduka mu kooti naddukira mu kooti ng'agezaako okulaba nti oba alina entungo gy'anaasolozaako naye omulamuzi n'agamba byonna byapa kati gumubako munyo n'amugamba ateeke esente mu nsawo yange kati ez'emmotoka kati zitona zirowooza ziri zensooka kubanga yamugamba yanyonoonera obudde nandibadde nga nkolera abantu olumala okulonda webadde wetaaga oteekawo plans otandike okusengeka ebintu byogenda okolera constituency naye kati dduka ddeeno ate fe omusango gwaffe gwali suppose kubeera Jinja naye omulamuzi yatuula Kampala kati buli lwe babeerawo hearing ng'ovuga si gwe weeka ovuga abataka nabo balina okwejja abalonzi balina okwejja amafuta so obuzibu bwonna bubeerawo so obeera ku bunkenge naye omulamuzi yagamba amajegere akole emirimu emyaka emeka 5 then wali ate mu constituency eyange omanyi buli constituency ebeera ne culture eyange yawunya east basooka ne bakuwa ebisanja ebyo standard then balyoka bakutunulamu naye kati bali bampadde ekyokubiri naye ate n'atateganya kati ekyo kiri poteya kati ekyo abalonzi bagamba ekyo poteya kuba bakitaganyiza kati kiri kye bajja okutandikirako okukubala naye nga mwebale nnyo ate ogira ku kaadi kyakuyamba sagira ku kaadi era infact n'omulamuzi naye yakyogera nagamba omusajja ono ebivaayo byonna biraga nti bamubba akamyufu ate bamubbi akamyufu ate bamuteteganya nakano kaze obwana munigini so nagamba byonna nabigoba so wadde bakola apiiru naye ngono omulamuzi zona ensonga ennya yazigoba omusango mugwali nti okulwanagana gwaliwo ku nomination mu December nga 2 ku nomination kati omulamuzi ng'agamba nti okulwanagana okwaliwo nga 2 December nokubanga okulwanagana kwaliwo kwa affectinga kutya results eza mu February 2016 okutuusa kuba gogamba twalwana mu December naye okulwana okwaliwo mu December kukosa kutya obululu mu mwezi ogwokubiri n'ogamba nti banziba so ebyo byonna byonna ne babigoba so ndi awo kati ntandise okukolera abantu ntandise okuteeka pulaani mu nkola. Okay, honorable kulikayo eyo omulungi atusaba ku Kingdom TV njagala nnyo okubanga kwebazanyo kati bali kubeera nga otambula naffe tugenda kutambula bwetyo mpaka zijja kubeera 4 n'ekitundu ensonga nnyingi eziri mu ggwanga naye twagadde tutunulire nnyo era parliament mu kiseera kino nga ebintu ebitambula oludda olwo obuwungeereddeawo mu parliament nga mugenda mu lusirika nga ensonga eriwo ya motoka ensonga eriwo ya polisi ensonga zammwe ziri awo tukyabonaabona nakutuusa kati emmotoka temunazifuna tuli ku bodaboda zaffe nakuyiiya amagezi naye nga mwabamawulire mwagamba baatuwa sente temunazirawo nze nkeerako olunaku mu bbanga kwetiemu olabi nabo naye kati weeks zizino 2 n'abatubanja nabo basindika message basindika ku WhatsApp message nagamba amawulire gagano gagamba okoze ki bakusasula lwaki tokola ki tosasula naye nga teriyo kintu tukyabonaabona tumanyi ba gavumenti n'atuwadde awo tuwadde ne honorable Sewungu n'atugamba nti babaka mu parliament balina kye bakola ekiseera kiki mubaddeyo mulimu kwenyumiza musana gwaka nnyo musana bwe gwaka ennyo kakati ate gwe olina kiwatukoledde ki constituency mwagenda babuzabuza kuti balina kye baakoze era netugamba nti parliament nabo kyo tetunalabayo kyemukola honorable Suubi eyo ku ground muli kuki abantu bagala okutegeera mwabawumudde mwagenze kukola ki abantu mubategeeza ki nga muzeeyo mu kitundu erwaka bye bagamba ki ekisookera ddala kyenjagala okusaba ababaka bannaffe abali alimu okulaba essaawa zino eno program mubaka muno bwogamba ababaka bonna saagera ku mubaka omu naye ababaka bonna
nti tukuume ekitiibwa abantu kye baatuwanga parliament kubanga singa abadde Chris Obole n'avaayo n'agamba nti ababaka tewaliwo kye bakola oba singa abadde speaker wa parliament n'agamba tewali kye mukola awo nandikiriza njagala kuwa ekyokulabirako nti mbadde mupya mu parliament naye nze n'ababaka bannange juzi wano twakayisa motion nga tusaba dollarization of the economy eve dollarization kwe kulaba nga buli kintu kyonna baali bakitadde mu dola nga rent ya mu dola amasomero dola hotels dola okugula ekibanja kati bakitunda mu dola naye ababaka twatula ne tugamba nti nedda ekyo tukiganye Kinyamatama nze mwennyini nze ya moving motion ababaka bonna bagisupporting nga tewali muntu yakiwakanya nga tulabira ddala nti Munnayuganda yalumizibwa ekyo ne kiyisibwa wali bwerungola bye byaddula nga mwalabye abali mu musenyu muwulira buli lunaku nti ababaka ba parliament bavudde wano ne batuuka eri imagine okuva e Kampala n'otuuka eri mu Lwera nga awadde omusenyu naye ate nga ababaka abakulembeze locals nga babadde tebamanyi ekitekinga place so bintu bingi nnyo sijja biweerako accountability olwaleero mbimale so omubaka omu bw'avaayo n'agamba bannayuganda bonna n'atyoboola ekitiibwa kya parliament n'agamba nti parliament tewali kyekoze ate nga naawe oli mubaka oba otyobodde omulonze yalonda omubaka we n'amuteeka mu parliament so n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba nti tusooke twewe ekitiibwa bwe tuba twagala ki juzi mwawulira nga tutabuse nti abamawulire batyobodde ekitiibwa kyaffe boogera bino naye ensonga emu gye twaraisinga mu parliament twasaba babaka bannaffe basooke beewe ekitiibwa so ekyo kitoboola nnyo parliament oyimirira otya n'ogamba nti tewali kye tukola nga ombaka nga n'essaawa zino essente z'abakyala zatuuse dda ku district essaawa zino essente z'abavubuka ziri ku district essaawa zino amakubo gali mu kukolebwa mu Rakai ne Uganda okutwaliza awamu essaawa zino mwawulidde abagamba nti ekaruma dams bazikoze bubi ensimbi dams ziri mu mawulire ababaka be babizudde ndi ku kakiiko ka HIV tutambula buli lunaku nga tuli mu committees zitambula paaka mugiwulira oyimirira otya n'ogamba nti parliament tekola ababaka ba parliament tewaliwo kye bakola olwo oyagala bannayuganda abakuwuliriza boogere ki kubanga ebirungi byonna babisuubiramu bw'eddoboozi ly'abantu era baakusindika nga bakwesiga naye ate obagamba nti tewaliwo kye bakola ate nga babalaba ababaka baabwe nga bakola naye abamu bagamba nti tetubalaba abagamba nti tebabalaba ekyo kyangu nnyo kubanga politics lugoye bakwanzikamu bwanzi ne bamala ne balutwala saba balaba nti tebalaba babaka baabwe mu parliament nga bateesa oba nga bakola era tebajja bangeza kisanja tebajja bazza naye njagala tubeere baamazima na bwenkanya essaawa zino olina programu yo buli lwakubiri naye omuntu avuddeyo nti Kingdom TV tekola naye ate nga bulijjo mutuwulira amawulire ga Kingdom TV tulaba programu za Kingdom TV ne babagamba nti Kingdom TV tekola ate nga gwe nannyini kintu gwakyogerera obubi so mbadde nsaba nti ffenna abakozi infact mu Uganda yonna tusooke tuwe emirimu gyaffe ekitiibwa tuwe n'abantu ekitiibwa betusaavinga kubanga ekyo kikulagira ddala nti bw'oba otyobodde ekitongole ekyokolera tojja kutya kutoobola eddembe ly'omuntu omulala yenna omuntu ali yabuuza honorable bayogedde ku bya ssente naye mu constituency nga honorable Suubi Kinyamatama mu kitundu kyo gwe wakaddeyo emirundi emeka ne bagamba nti kakati ssente za district zizino zizze nga gwe toli Kampala kuba basere tujja balaba ku TV teri yali waliwo batayita motion mu parliament naye nga bamusuubira nti eno gyendi kati nga gwe ng'omuntu wakaddayo ddi first of all ffe tuddayo buli weekend for example ze Kinyamatama nzirayo buli weekend ndina amagombolo 22 naye bwe naaba njagala okukola ekintu nkinoza obulungi sigenda ku street bandabe nti Kinyamatama yoyo yazze manyi wentuukirira manyi gombola chief gwe nina okutuukirira nendaba groups z'abavubuka abafunye ssente groups z'abavubuka eza submeetings kubanga ku ssaawa zino tetuli kunoonya kalulu tuli mu kubaga engeri gye tusobola okukolera abantu so si advert wabula kugenda ku bulango exactly ekyokubiri omubaka engeri gyakolamu ebeemu dissemination of information era kyovola bwe ntuuse wano nkugambye nti njagala twogere ku bikulaakulanya abantu kubanga abantu mwebafunira ffe entalo zaffe eza politics mwagala okulaakulanya eno Kampala bwe tebagala bakulaakulanya bagaba babba akalulu nze nsuubira nti palamenti ya Uganda yadde eri Kampala naye ate terimu bannakampala erimu bannayuganda so n'olw'ensonga eyo
yensaawe eno gye tuli wano. We shouldn't have been here wano tuze kola watch kwogerera development ya Uganda kulaga bana Uganda nti kiki ekitambula bafuniramu wa ku bantu be balonda. Kati for example njagala mbulire banaraka inabawuliza bonna nti sente z'abakyala zajja nate sente z'abakyala era bayongerako entrepreneurship fund ey'abakyala nayo kweri ku district. Ebyo njagala twogereko munaraka yandaba ategeere nti tunomba kwa family sente za mchezo tuuse wano sente tuzifuna bwezi ezabavubuka zaze tuzifuna tutya. Uhandise ekibiina kyo ogende wa Gombora chief ogende wa community development officer osubmitting ebibiina babite ku district babayigirize sente ezo zigenda kukola zitya. Esente ezo bazibawe muzikozese bulungi muzizeeyo. Ekyo nze kyendaba ng'omuna Uganda kyalina okuwulira eri omubaka we. So si bino byagamba nti kati tugenda bayita today ebyo tebimuyamba kati yafunira muwa waliwo mubibyokulira kuba bamanyi baba bakalulu ekyo hona biriza kijjawo kakati ku nsonga y'abantu bakalulu essaawa zino tetwandibadde na leader of opposition mu parliament kubanga bw'ogenda okutunulira osanga nga FDC yeyina leader of opposition mu parliament ya Uganda. So bwe baba balabanga government yaba bakalulu tebandikoze nayo kubanga essaawa zino actually they are giving accountability as well. Fenna tuli muntu ogu government. So no ensonga enjagala ntegeze banna Uganda timukola kino ekyogerwa nti tukiriza akalulu baaka bate bakola ki mu parliament lwaki bakkiriza okujja okulayira akalulu NRM yabbayo FDC n'etabba kitegeeza bonna babbi lwaki bakkiriza okubanga bajja ne batuwa ne leader of opposition ne tubanga tukola parliament n'etambula. So no ensonga enjagala kutegeeza banna Uganda abatuuliriza era abatulaba nti ekisookera ddala tutwala endowooza yaabwe mu parliament ng'okugeza bwe nabadde Rakai bangambye nti Kinyamatamu mutuyambe ekintu kimu tetwagala kalulu ka LC1 nga ka mugongo ate bwe si gye baagala tebakyagalira olw'ensonga emu sinaba kimanya ekyekampala olw'ensonga emu nti kikozinga insecurity oli bw'oba tomuwadde kalulu ate by mistake n'awangula oba by chance n'awangula agenda kunkola atya. So nalabye ensonga yaabwe era kyengenda okutandikirako ku floor of parliament kubanga ekintu kye tusookera ddala okwetaaga mu Uganda security. Zino zonna sente zetwogerako development zetwogerako bwe tunaabanga tumenyeewo security okuviira ddala ku grassroot level LCs tujja kubanga tuwedde. So n'olw'ensonga eyo nkubiriza ababaka bannange abali kutulaba nti ensonga eyo bwe tunaagireeta mu parliament tugiwagire tulabe nga akalulu kano kabeera akalulu akali professional ke box abantu basigale n'emirembe. Okay, tuyaze honorable omuluji atusoba Kingdom TV a program Kingdom Touch ndine honorable Kinyamatama Suubi bwe tutambula era nga tugenda kutuuka paka sawa 4 n'ekitundu. Ndine honorable Waire Kyewalabye Majegere. Honorable, yes sir, mubaka munno yayogedde nti byetukola ffe tetunabiraba government eganya okutuwa ebyokukola abantu tebannalaba byemukola kusinziira ku mbaka kakati mukano gange sewuuni sijja kumunyigiriza nnyo kuba waliwo tutera okutuula tutera okubeerako ekifo ekyekimu so sijja mukuba nnyo naye nga already sister wange muto wange Kinyamatama honorable ayogedde ensonga zonna zirambuludde byonna ebibadde bikolebwa mu parliament obirabye era kyemanyi nti abantu bo ba appreciating really ebibadde bigenda mu maaso. Ne Museveni mwenyini wamuwulidde ng'agamba president nti yasanyukidde nnyo parliament nti abasobodde okusesemya Abachina esente ze baali batudde esente zaali zimbiddwa ez'obuwumbi obwo bw'owulira obwo Abachina ne baatwala kuliko n'ezange mulimu n'esente ezange kuba ziri ku luguudo lw'Emusana Mayingo so babba esente z'oluguudo lw'Emusana Mayingo awo wona ffe nga ba politician tubadde tukolanga mulimu gwa kugamba bannaye mulindeko government nga mumanyi government teriyaka government ejja basasula mugumingirize bakola oluguudo naye nga sente bazisasula dda naye nga bakola ki baziri parliament yevuddeyo so kati omuntu mukwano gwange omukristo wunange waba tasobola ku appreciatinga nsonga ngeeyo omwanyi nazo ono mwenyini akugambye yaleeta ensonga zange nange naliyo mu parliament ngaleeta ensonga ya amaduuka okukolera muki
mu dola. Amaduuka ag'omu Kampala lwaki gakolera mu dola. Nga naye n'etteeka lirikiri erya Bank of Uganda nti transaction zonna ezinaabeerangawo mu Uganda zibeere mu ssente za Uganda. Weewaawo ate ssemateeka mala neyeekubamu neegamba nti ebyenfuna bijja kubeera liberalized tukiyita mu Luganda. Kudabulwa okukyusibwamu. Ebyenfuna bijja kubeera bya like open nga buli omu liberalized nti buli omu atwala ensonga za transaction okusinziira ku marketing nga bweri. Naye ate ssemateeka etteeka liri mu Bank of Uganda ligamba buli transaction yonna enaakolebwanga erina kubeera mu dola. Ekyo mu shilingi ezawano mu Uganda shillings ezawano ekyo omubaka gwe tuli naye wano mwenyini yakireeta. So omuntu wabanga tasobola ku appreciating ebyo byonna ono omukyala abyogereko ebyawera okulambula ku nsonga eyo kati omuntu yenna ali mutulaba essaawa zino ng'okugeza Rakai oba Ebunnya bayinza okwebuuza nti naye ffe nga tetuli basuubuzi b'e Kampala ffe tufuniramuwa essaawa zino bw'okwata ebisale bya rent n'obiteeka mu ddoola ojja kukozesa ssente nnyingi eza shiringi okulaba ng'ogula ddoola ey'okusasula. Kitegeeza ki nti gw'avudde Ebunnya oba avudde e Rakai okujja okushopinga ebibyo otwale banna Rakai okoleyo ensimbi ojja kusanga baalinyisiza ebisale kubanga yakozesa ssente nnyingi okusasula rent. Kati ogenda kutuuka wano ogula ebintu nga biri ku bbeeyi ya waggulu kiti oze ne miliyoni emu oshopinza ebintu by'emitwalo 5 aho nanti losi wetandikira ogenda bitwala e Rakai obiseera abantu kubanga oyagala kufuna mu ssente zo ze wakola ki ofirwe nga tebagula ofirwe nga tebagula kale mwanyina zetanziba akawata kyabadde ayogera nti ono akupangisa room akupangisa edduuka ajja kugamba onsasula $5 omwaka guli mubadde ku $5 na kuno $5 tayongeza naye nga ensente za Uganda zikola ki zeyongera kati yagamba mti siyongeza naye nga ate sente za Uganda zikoze ki wali osasula $2 million nga kati osasula $3 million. So ebyo byonna parliament yevuddeyo ekyengude ekyo obubbi bubadde bungi nti UNRA bwebe nakola oluguudo katugeze example yokumbi katugambe kuva Kibye paka Kajansi oba Entebbe road ejja kusooka ekola ekyo bayita musimanyi draft design bategeko consultant nenga tulina ba engineer naye bajja kupangisa omuntu gwe bayita consultant oyo bamusasule dola kye bayita draft design abeera ku draft design obumbi n'obumbi bukola ki naye nga bwe tena kutuka ku ki ku ground then bapangise gwe bayita contractor oyo mu China aje ku ground then bapangise gwe bayita consultant oyo mbu yagenda ate okusupervisinga ono agenda okukola contractor then ate yuno lebeerewo nayo nga ate kalabalaba omusajja ono bwajja contractor ono nadalanga ku lugudo njogera ku lugudo lwange olw'emusana manyi ono mu China bamuwa sente agule ebyuma fe Uganda fo tumuwe sente agule ebyuma bigenda okukola then ne mumala mwaka mulamba omuchina n'alinze ebyuma bikole ki bijje mwamu mwadde sente ali already ku ground ku site mumusasula esente kati we example yo lugudo lwe musana mayingo olwange luli suppose kusasula buumbi 206 so far bakasasanya ko buumbi 18 olugudo luli suppose kugwa mwaka gujja 2017 naye bakakola ko ebula emyezi 2 2017 ekoleki egwetuke bakakola ko 0.7% olingo tanaba kola ki kukola abantu bakasansanya obukadde obuwumbi 30 okusasula abantu nenze nange ndi ku lugudo sifunanga ku wadde ki wadde 10 abantu bali bazifungisamu so ebyo nabena bize olwokuba parliament yakoze ki evuddeyo omukyalo nabada yogera ku kyerwera naye nga muganda wange sewungo mukristo munange ali erisi yafe kalungu lwera kiri side tekiri mayuga abamanyi lwera tekiri mayuga kiri side eyo naye nga awo wona babadde bayitawo bwisi era parliament yemaze nevaayo abantu bona abantu babadde bamazeewo ennyanja nga bagisimye ennyanja ejja kwerawo oluguudo nti bagamba nti bapulayinganga nga baagala kuteekayo byannyanja bidiba byannyanja kumbe teriyo byannyanja wadde n'ekyo teriyo kidiba wadde n'ekimu
bo bateekayo ebyuma ne biyita eri wansi ne bisikayo ki omusenyu kuba omugagga omu ali wano ku Entebbe Road gwe mumanyi mweno w'amaanyi bamugamba nti yitayo okwebinyanya nga 5 nga mane yane mie nga talinayo kyanya gyakola ki kyalaga so ebyo byonna bivuddeyo n'oyo muganda wange mwenyini gwogamba abadde yakava bweru ku mirimu gya parliament abadde alinnya ennyonyi ku mirimu gya parliament abadde tatambula butambuzi bwerere so community zitambula nawulidde community HIV yabadde erira oba babadde erira so community zitambula bakola ebyobutonde ono byayogerako balagidde committee oba yaki egende emala okubuuliriza ku Zoka forest ekibira kiri eyo kiriko hectares oba 6 naye bakibye bakikoze eki naye byonna bizze lwakuba parliament no ekyo kiri awo waliwo baagala okuteeka ebikajjo naye ekyo kibira kiri awo naye bakibye juzi bayogera mulimu aba district mulimu aba state house bonna bali omwo n'ababaka baidewe bakibye emiti bazikoze eki bazitunze so ebyo byonna bivuddeyo olw'okuba parliament omubaka omu yakiraising so deputy speaker n'alagira parliament egende enoonyereze kuba obutonde buno omanyi wadde bana ba climate change banasimba emiti naye oluusi emiti egyo emisimbe tegirina nnyo kyegikola ku butonde bakati emiti egyo emisimbe omusajja ajja kutuuka ate azikole ki azitemewo kati ziri just kumuyamba kuteeka sente mu nsawo naye nga ku butonde kiba tekikola nnyo kyamanyi okusingako kino ekibira ekyaffe kyenyini ekireetawe buli kika kyaki kyomuti emiti eminene n'emitono naye nga kyonna olaba nti negye ebibira ebyaffe ebya bulijjo bikoze eki biweddewo entobazi olaba yunura yeyunira ntobazi mweteeke enguudo bainvesita bonna abajja babalaga ntobazi naye etteeka liriwo erigamba nti invesita alina kubeera muki mu lutobazi invesita asobola okugula ettaka kuki ku lukalu naye ebyo byonna ebyobutonde biweddewo naye parliament era yejja nekola ki so tekiba kirungi mubaka munaffe kuvayo nayogera ekyo nga kiri awo ne bannayuganda bennyini gyetubeera gyetuwangalira abamukuffe kati twawulira nnyo wali mu parliament ey'omwenda twawulira nnyo ebbugu mu parliament ey'omwenda ng'efulumya ebigambo nega nti kakati tufunye omunene wuuno yali mu gundi y'amafuta twafuna omunene gundi naye yali abaali baminisita nabo ne babala nga bafuluma ero tebannawulira bbugumu tebanawo mukyavuba obuntu butono ndowooza tebannawulira bbugumu nga kisinzidde wali mu ntabiro kangambe bwenti mwemuteesezaawo nyini tebannawulira bbugumu eryo lifubutukaawo nze kyemanyi nti abantu bajja ku appreciatinga kuba naluli komite zirikola nindako naluli abantu basooka ne bacamuka naye bamala ate ne bagamba mbu titukoze naye nga mu kusooka bagamba parliament eno bukoze parliament ekoze nga banene zijukira Kuteesa yali ayogera ng'akutte muzane bamugamba lwaki oyogera ng'okutte mu nsawo omusajja n'ajjamu omukono naye ate bamala ne bagamba nti parliament tekoze so kisinziira nakuno oyinza okwesanga nga mu speed eno gye tugendamu wadde nga omanya abantu baagala nnyo ebyobufuzi baagala nnyo byabufuzi nga mwanyinaze bwayogedde naye nga tebaagala byaki ebyenkulaakulana naye buli bwobanga okukola enkulaakulana buli bwobanga oleeta ebbago ery'enkulaakulana ate njakuwa ekyokulabirako abamawulire nammwe mwagala nnyo ebyobufuzi nnyo nyonyi nze nina ebbago lye naleeta erya kuyamba abavubuka ebayita National Graduate Service Scheme yokulaba nti tusobozesa gavumenti okuba nti eyambanga abavubuka abamaze okugraduatinga nebagaba mu bitongole byonna mu Uganda wonna mwaka guti gumu tusuubira nti omwaka ogumu we guyitako bali nabo batuukira okujja nga bano bafunye ekyokola ki okweyiya mu ngeri yaabwe wakati omwana atambula emyaka 3 ku kkubo okutambula ne kufuuka ate koosi ndala ate oluvannyuma ne bamusaba experience so ebbago eryo weriri tuligenda dikolako naye singa lyali nga lya bufuzi singa mwateekawo wonna naye kati ekyo kibeeraawo so oluusi ebintu bino parliament byekola nga byankulaakulana oluusi tebivaayo nnyo wansi bibeerawo nga bingi naye ng'ate wabule tebikola ki so ekinene kijjanga kya bufuzi kimu
nolira banga kisanikidde. Okay, tugera ku mulamu katono omulungi atulaba ate betunamezi tugenda kuba tukumonewe nkomawo oliwaddemu okubanga oweereza obakabo ku mukutu ogwa Facebook tugenda mu bulango bwe tukomawo oluvannyuma lw'obulango buno tujja kuba twongera okubanga ate tukubaganya ebirowoozo kyali ne Honorable Subi ate ne omubaka waira Kyewalabye Majegere katuwumulemu katono tova ku eno Kingdom TV. This is Kingdom TV. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya awali engoye ezituukagana n'omutindo gwo okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Loom Street omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Wetaaga amaka ag'omulembe wano ku God is Able Home of Curtains ne God is Able House of Textile tulina curtains mu bika byonna omuli curtains ne nettings, rails ne pipes, tie back holders, rings ne hooks, bed covers ne tablecloths, chair backs, cushions ne school uniforms mu bika byonna. Tutunga n'emisono gy'engoye mu bika byonna. Tusangibwa ku Loom Street, Jemba Plaza, edduuka K Mwemu ne Avema Shopping Center, Chiyembe Lane, edduuka A2. Atwetaaze tukubye ku simu zino wammanga. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sanikide Zinayo. Tuse nyanjure mukama jawa domu kisa National Prayer Day gasatu mu December gatuyingira 2017 tukunganira mu kisawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukirizibwa nkikutegeze National Prayer Day gasatu mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusinika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera kumakya 2017 omuyingiro olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 December maze okwanjula ekinene nga 3 December tugende na Kivubo. kulisa nnyo mukumulamu oko kutubaddemu nange nyongera kujiguzandigera kuzomwezi 3 December tulina kubeera mu kisaawe ekyenna Kivubo ati tuyingira omwaka 2017 nga tuli ffenna mu kisaawe eyo bishobora biri kigande Mamisindi nabo bajja kubanga bakulindiriddeko ne abaweereza ba Mukama abalala bangi fuba nnyo osobola okubanga obeera mu kisaawe ate ekyenna Kivubo omaleko omwaka ng'oli eyo. We tugende mu bulango nga tukyali ku nsonga ey'ababaka ba parliament eno gye tuliko gye tunulidde bagende mu lusirika nga ebisinga babikoze kale ebiri mu komiti birabiddwa naye bannayuganda bagamba mwe mugamba nti eno mu house mwe kyemuyita house babaka bonna nga mwebali kujjako okwogera ku mmotoka n'okwogera ku nsimbi nga bwe ziruddeyo bannayuganda bebawulira honorable neyanziza nnyo neyanzege ebiramu bikola ddi ndowooza simanyi kye muyite ebbugumu oba ebbugumu kwe kulaba nga tulwana sinaba ki anga mubako ebintu bimwogera kubanga nze ebbugumu mbaka nalabula nti nja kwetuga awo si bwe twagala Uganda yaffe egende Uganda yaffe twagala efokasinge mu kulaba nga bafuna kye baagala ate mu budde
n'okuteesa nga si kulwana kubanga bwe mulwanira mu parliament niho tuga munno kiba kitegeeza nti olaga banno nti munaku abo munaafunanga obutakkaanya oba mu famire oba ku ssomero mwetuge ekyo tetugenda kikola ng'ababaka ba parliament kubanga tulina kuba ekyokulabirako ebbikumu njagala mbagambe nti mu parliament gye liri ly'amaanyi nnyo juzi mwalaba bwaliwo police brutality parliament yonna yavaayo negamba nti ekyo tekisaanidde ate tulabe nga bwe tuteekawo enkola eziyiza abantu okwegugunga n'abantu okubibwa emikko parliament ekoze ebintu bingi nnyo naye waliwo ekintu kimu kyenjagala tukkanyeeko ng'abawuliriza ate nammwe aba media houses essaawa zino ekikukolera eggulire kuwulira nti parliament tekoze omubaka wa parliament bamutomedde omubaka wa parliament ayogedde kino ekitali kirungi ekyo kyekikola eggulire n'ate ne mwerabira nti tosobola kukola mirimu gya komiti kisoose mu house committees zonna zigenda okukola but the house decides first kino komiti mugenda kufokasinga singa tewaliwo komiti essaawa zino mwababadde mutugamba nti timukoze naye it is the house first committees neziddako the mere fact that oli mu kwebaza nti committees zikoze bulungi nnyo that means house eri mu kukola ekyokubiri tewali munnayuganda yenna afunye obuzibu n'abanga tayambiddwa eddoboozi lye nga terituuse mu parliament njagala mbawo ekyokulabirako ku kkubo lyaffe eryamasaka mbarara road obubenje obwaliwo mukimanyi bulungi nti bannayuganda bwakendera naye sinabakuulirayo mukutu gwa midiya gwonna mukugamba nti bannayuganda muyogeyoge accidents zakendedde oba zaweddewo n'okuggwawo kati eziriwo ziri very minimum naye luli twafunanga accidents buli wiiki ezitiisa naye sinabakulaba avuddeyo n'agamba nti keihula kino okikoze abapoliisi bo batukoledde bulungi era abantu baffe tetukyalina kweralikirira ku kkubo eri tewali avuddeyo ekyo kyonna kyajja mu parliament ne tubaga ekkubo ne tulaba nga bateekawo ki police traffic buli wamu wonna okulaba nga abantu bavuga bulungi ekyo nakyo nkyebaliza ki kayihula ne poliisi yonna ekyamutebire lwaki tokirwako omanyi okureducinga percentage interest rate kitegeeza nti kati esente zigenda kweyongera mu bannayuganda circulation egenda kweyongera obwavu buli muntu yenna akaaba obwavu okuviira ddala okutuuka wansi naye bw'oba okendezezza omuwendo gwa interest rate kiba kitegeeza nti accessibility ebezze naye essaawa zino you're not focusing on it oli mu kufokasinga Sserungu ayogedde kino so mbadde nsaba nti okulaga parliament obulungi bwa parliament n'obubi bwa parliament bubeere responsibility ya buli muntu yenna gwe ng'omubaka bw'oba tovuddeeyo n'okola bulungi abantu bonna agenda bakugambye nti omubaka ffe twagala otukolere kino nakiri bwe mbazize wano ngambe nti ffe omubaka twagala okole kino but appreciate kubanga n'omwana bw'omutuma ku buluzi n'alwayo omugamba nti webala oleesa amazzi naye oluddeyo omwana oyo enkya ajja kudduka n'amazzi akole kiragaleeti so njagala mbagambe bannayuganda nti palamenti yaffe eno erimu ebbugumu era kyova olaba nti katuli mu ssaawa 4 naye ababaka tuli wano lwaki tuli wano tukyateesa so mbeebaza nnyo bannarakayi ne Uganda okutwaliza wamu olw'okuba nti mwalonda buli kibiina kyonna kye mwalonda mwalaba nga be basobola ate gye tuli bateeseza ekiruma ennyo abantu basinga nti byonna mubikola okay muyinza okuba mubikola naye beebuuza lwaki bannayuganda bakyalina obukyayi eri ababaka ne government very good obukyayi obwo lwaki bukyali kakati tikale sente gye ziri ku district bameka abazinonyeeyo kakati waliwo ekintu kyenjagala nnyonyole ku bukyayi bwa parliament actually twatula ne mu parliament ne twebuuza obukyayi obwo buvaawo obukyayi bwe bulina we busibuka kubanga bw'olaba n'omubaka kennyini awaabo olukusa okuteesa mu parliament n'oteeseza bannayuganda n'oleeta ekitweso ne tukikkiriza oba ne tukigaana bw'olaba ng'oyimiridde ku tv abantu bonna ensi ekulaba n'ogamba nti parliament tewali kyekola olaba nti waliwo powers eziri behind okukyayisa parliament saagala kumanya kubanga tekijja kunnyamba naye kyenkubiriza munnayuganda kiri kimu nti omubaka wamusindika mu parliament ekisookera ddala ddoboozi lyo bw'olaba nga ebyewuwo tebituuse mu parliament vunaana omubaka wo kubanga owuwo bw'aba tatuusizaayo ddoboozi bwe waliwo omulala eyalituusa kitegeeza nti ojja kuvunaana mubaka wo tojja kuvunaana palamenti yonna ekyokubiri bw'onaalaba nti esente z'abavubuka zazze naye waffe tezaatuuka ojja kugamba nti ffe tuli bubi eddoboozi lya palamenti tewatwalayo eddoboozi lyaffe kubanga waliwo ababifunye okiraba so n'olw'ensonga eyo ekifaananyi kya palamenti abantu abakirwanyisa bangi nnyo
naye njagala mbawulire namwe mwenyini mulinamu bannamwe very good ate kati bannamwe ekitutalaba kiki kyobadde oyogerako kibadde kikiwa so n'olwensonga eyo nze nkakasa bulungi nti bannayuganda bamanyi kye baagala oyo yenna alowooza nti munnayuganda tamanyi kyayagala yeerimba yasindika omubaka we nga amwagala walaba nga omubaka we takola bulungi ajja mugamba nti omubaka awo okyamyemu dda ku line kubanga ffenna waliwo gye tusibuka tulina abazadde tulina abakulembeze abalala tulina ekitufuga ffe nga bannayuganda ekyokubiri media ejja kukola omulimu ogw'amaanyi nnyo okwonoona palamenti oba okweyonoona yokka njagala nkuwa ekyokulabirako juzi mwawandiika ba media houses ne mulangirira ku maradio agasinga nti essente z'ababaka zifulumye bazifunye kati munnayuganda akulowooleza ki gwe nga media house eyakeera ku makya n'ogamba nti essente z'emmoroka zafulumye ate ne tusanga nga mazima amatuufu tezafulumye kati gwe akulowoolezaako ki ekitegeeza nti mu biseera by'omu maaso tugenda okusanga bannayuganda tebakyalina nakye beesiga baba awulidde eggulire ng'agamba nti ebyo bya ku radio njagala nkuwa ekyokulabirako ensi gye bayita UK bwe yeegenda okuva mu European Union media houses zonna zaportrayinganga campaign ya referendum oku breaking off ne babalagira ddala nti bannansi bonna tebaagala kuvaamu ne baportrayinga bannansi tebaagala kuvaamu era tetugenda ku breaking off why baalina side naye abannansi babalaga nti bamanyi kye baagala ne bagenda ne bavotinga ne bava nki mu mukago gwa EC European Union kitegeeza ki nti for a long time media yeyonoona confidentiality mu bantu kati nze kyenkubiriza media houses kyenkubiriza ababaka bannange kyenkubiriza buli muntu yenna ayina eddoboozi alikozese bulungi kubanga kati amawulire bwe ganaafuuka nti ebyo byamawulire kitegeeza nti ne bwe najja wano nenjogera nti abaayo essente z'abavubuka zazze kijja kulowooza nti so n'olwensonga eyo mbadde nsaba bannayuganda tubeere babuvunaanyizibwa twagale ensi yaffe ne bw'obeera mu opposition yogera amazima amatuufu ganaakufuula ow'eddembe ne bw'obeera mu NRM yogera amazima amatuufu ekitatambudde bulungi kigambe nti wano tulemereddwa era twagala tukole bwe tuti awo tujja okufuna Uganda ennungi kubanga Uganda esinga individuals weeri ate eribeerawo mpaka ffe tugenda kusigala tugenda kuvaawo wajja abalala so n'olwensonga eyo leka twagale Uganda in whatever circumstance buli muntu yenna level gy'alimu ayagala ensi ye Fair Honorable esimu kweri ku screen not musamu not emu renda asatu so kwango itira oko nobirango buza ekibuzo kyagala kubuza Honorable Subi oba Honorable Waida Chora Majigere through the parliament olunako olwaliro obuchayi bannayuganda manyi balaga nti tetwagala kumanya bigenda maaso kona ababaka bamu binyini that's not true bannayuganda tebalaga nti tebaagala kuwulira kubanga singa bannayuganda balaga nti tebaagala kuwulira essaawa zino tetwandibadde wano era namwe temwanditaddemu effort ya kukyaza mubaka njagala nkubuulire ekyakundeseza sazze wano kuwoza musango nti tebatwagala kubanga buli mubaka yenna bwadde ewuwe tetunaba kuwulirayo mubaka gwe bakubya amayinja nti olw'okuba tetukwagala mu palamenti fe abakusindika tetukwagalayo no njagala mbulire bannayuganda era nkuddiremu nti buli munnayuganda yenna amanye ensonga yamulondesa omubaka amanye ensonga yamulondesa omukulembeze we so mbadde njagala tumanye munnayuganda ayagala kiku kiseera kino tetukyali mu kalulu bannayuganda baagala kuwulira ebibakulaakulanya si bibaza mabega mu bukyayi tukyaye palamenti tukyaye gundi tebibayamba tugera kuwulira masimu esimu kweri noti musavu noti emu renda asatu so kwanga okuba nobuza ekibuzo Honorable webali wano bombi bagala kubanga obuza ekibuzo kyo Honorable Subi omuwulidde bulungi ate ne Honorable Waida Kyewalabye Majigere naye kwali osobola kubanga obuuza ku ssimu ate nga ne ku WhatsApp ne ku Facebook esimu osobola okozesa Facebook osobola okozesa ey'omulangira Amanda Frank era nayo kweri osobola kubanga obuulizako ekibuuzo akadde kano nja kubanga neetaaga amasimu abasinga mwagala nnyo okubanga ate tusiibula nolwekyo twala ekiseera obere nga onyiga essimu yo sobola kubanga tukuwulira bulungi Honorable nga amasimu bajja kino mukulaba okwo Honorable ye akijja wagamba nti ekyo si kituufu bannayuganda tebalina
bukyayo nga ffe abasinga bwe tukulaba kiri eri actually kiri mu bantu batonotono actually nga bagambye ne bannaffe ebire ebyembizi obijjukira ebyembizi bakugamba nti n'abamu mu parliament baalimu mu lukwe olw'okuleeta n'asindika naye nga yeyekwesa eri n'asindika nti mukoleki mutwale obizo so tigamba nti bannayuganda tebaagala parliament ekyo sirowooza nti kyekituufu naye abantu oluusi abatonotono bagala okukozesa omukisa ogwo okulaga nti parliament kati ng'okyawa parliament ogikyawira ki era owulira buli kizibu ekibeerawo nti lwaki parliament tetuyambye nti parliament esirise busirize olwo nga waliwo ekinyiga ki omuntu naye oluusi abantu wabeerawo ekinyiga parliament nevaayo ate olumala teri yeebaza parliament nti weebale naye wabanga nga waliwo ekikyamu owulira naffe bwe tubeereye mu constituency oluguudo bwe lubeera nga lubi bakuvuma ne bakuba mu masimu wabeerawo ekizibu bakuvuma ne bakuba mu masimu naye kaiso okikolako n'okitereeza oba oluguudo ne lutereera teri akukubirako simu nti oba honera mu majegere weebale twakoze ki ate nga balumba kikirala so naturally community bwetyo bwebeera nti wabeerawo ekizibu naffe bwe twasomanga edda oba yali psychology oba yali ki nti omuntu esaawa ekizibu ekyo ng'awe ekiri kibeera kizibu naye olumala ekyo ng'ekyatakivaako ng'akyerabira ng'ate anoonya ki so generally abantu nze kyemanyi ba appreciatinga parliament na bino byona ebibaddewo tetujja kwemala nnyo naye nkuwadde example ne president mwenyini yagambye parliament mwebale ng'alaba ministry ebaddemu eya works ebaddemu bainjiniya abo babiri bombi cabinet minister ne state minister bali bainjiniya naye ng'ebintu bino byona bikola ki bibeerawo nkuwadde bujasa example emu eya Musitana Mayingo naye nga bw'otunuulira enguudo zonna jo zebaleeta report parliament yasaba report eyo ne baleeta enguudo zonna bapikinga buli luguudo gundi gye luliko stage gye luliko enguudo zonna ziri mu luzungu bakiyita behind schedule nti emirimu giri mabega nti oluguudo oba lwandibadde nga luggwa mu 2016 lukyali wala nnyo luli lwenkuwaddeko example lwali suppose kugwa 2017 bakakolako 0.7 tebana nakolako wadde 1% kikulaga ki nti emirimu gyonna giri mabega naye nga sigamba nti esente tewali esente weziri so bino byonna bivuddeyo sigamba nti ba technical people bebabijjeya parliament yekoze ki ebijjeyo ate ekyokubiri ensonga gye nninawo for example tubawadde information ene ogenda walala onojja gifuna naye era tetujja kuwulira nga mukoze follow up nga media nemugamba lwaki ekintu era njagala kwebaza abo abalwaniridde enkulaakulana ya Uganda susi kugizza mabega so n'olwensonga eyo bw'olaba story ng'eyo noonyereza lwaki essente weziri buli kimu bwekiri naye kino tekikoleddwa yadde parliament evuddeyo n'enookola ensonga eyo kale tandiyaka kaseera mbadde nkyakubuulira ensonga ng'eyo ey'enguudo nti tulina ba engineers bangi tulina ba ministry ey'enguudo tulina PS tulina ki naye emirimu okubanga gyonna giri mabega teri abadde akimanyi okutuusa parliament omubaka gwe bayita Nzowe yakiraizinga William omumpi oyo yakiraizinga ne balyoka bajjayo ripooti eyo yonna nga bweri yonna enguudo zonna ziri mabega naye ng'esente zetusasuddeko sente ki mpitirivu so abantu ebyo byonna singa nga mubijjayo mu mawulire ne mutegeeza abantu nabo ne bakkiriza nti wamma parliament yaffe ekoze omulimu gw'amaanyi esimu noti musamu noti emu 233 oberenga ate obuuza ekibuuzo kyagala okubuuza bahonere bobo contributinga kyonna kyagala okubanga contributinga mu program yaffe esookera ddala tulina okwenyamira kw'amaanyi nti abantu abamu abalondebwa bafiira ddala eyo mu byalo balonze beebo bannaffe bawakawalajja ate tuvunaanyizibwako nti aba afuuse omubaka wa Uganda ekirala nti ziri zazaateeka mu kalulu yaba yerwanako
wakasente so mumbeera bweti abantu abo tebalina kunyima bwesige kubanga ebinagiro bagendera ku byamukulu mbeera efaanaganako bweti obukulembeze bujja olabika mukijja ku mulembe ebisingira ddala nebitulabyeko bireme kuba naye kyagamba nti ababaka abasinga tuva mu byalo kituufu ekyo kyo talimbye naye nze njagala okubuulira nti composition ya parliament eno era baalyoka ne baligikola nga teri professional nti balina kubeera disprofession nga yeetabika egamba Kingdom TV, hello. Hello. Okay. Yeah, kwegamba composition eno ebeere nga yeetabika. Now, we are on the issue of media living the respect in the parliament. It is because you people nowadays are doing this job unprofessional. Thank you. Bw'okuba essimu kendeza Kingdom TV osobola okuba nga ovaayo bulungi nyo tujja kuba tukufuna bulungi naye bw'ogirekako mba sijja kubanga nkufuna kubanga amaloboozi gajja kuba nga tawaana nga tegakwatagana bulungi naye nga essimu yaffe kweri ku screen osobola okuba nga oyita okwo n'obuuza ekibuuzo kyagala okubuuza Honorable Suubi oba Honorable Oira Kyewalabye Majigere. Essimu eba tulinayo omukubi omulala Honorable abasinga muva mu byalo ekyo talimbye era tetujja kwegaana tuva mu byalo naye composition ya parliament ndowooza nabali abateekawo embeera eyo bakiraba nti si kirungi parliament nebeera ne profession egi abamu batera okwogera ku nedda kati convergence abantu bajja bangi professions imperative dokita omulimi lawyer engineer kwegamba mukavuya kukola banti kavuyo oba akatogo ate mwe muvaamu ebirungi nti omuntu ajja kubuuza ekintu mu ngeri ey'obulimi naye nga ate olaba nga kikwata bano ba technical people nga tebakimanyi nga tasobodde nakiraba bwaka kati olaba ffe tetuli ba engineer naye ffe otutandise okuyigiriza engeri y'okuzimba enguudo nze atali engineer nze akugamba nti lwaki ogira sente ez'okusasula abantu ku luguudo noziwa omuchina agenda asasule ba mawanda agenda asasule ba sebowa nga naye gwomanyi nti sebowa yigundi ono wakikagundi wali nonogira sente oziwadde omuchina musajja watutamanyira kwogera luchina omuwadde agenda asasule abantu ku luguudo ekyo mpozi n'ekirala ababaka abasinga okubanga bava mu byalo ekyo kikulaga demokrasiya gye tulina mu Uganda kikulaga nti eddoboozi lya munnayuganda yenna oba oli wakyalo oba oli wa tawuni buli munnayuganda yenna ajja kubanga eddoboozi lye lituuka mu palamenti kitegeeza ki nti tulina obumu tulina equal opportunities omuntu ali kalamoja mu ink be bantu abatulina ennyo mu kitundu ky'ekalamoja era abaali tebakiikirirwangako mu palamenti naye olwa demokrasiya bagamba nti nedda katuteekeyo neno tribe naye bifune representation mu palamenti kyalo nnyo wala nnyo n'ebitundu ebirala byonna ffenna nga bumba omuliza waffe omulungi bwatugambye ekyo kiraga nti waliwo demokrasiya tewaliwo okuboolebwa nti ffe tuli bakyalo era tetuwulirizibwa ddoboozi yaffe era ekisanyusa nnyo abantu abatusindika okulaba nti basindika abantu abaabwe simanyi oba tulinayo omukubi w'essimu katumufune oyo Hello. Hello. Why so? Yeah, I'm fine, so. Hello. Why so? Omuwaka ubi anetu do department yetaga mu kamangu na kubongo obu. Abantu basiyadde bo abyabuzi yenda kuchola gwanga balina era munebalize alenga atesa
essaawa zino tetuli mu kwogera ku byobufuzi naye okwogera ku nkulaakulana enayamba bannayuganda so ndowooza mukirabye bulungi nti abantu bakooye okuwuliriza ebyobufuzi kati baagala kumanya tufunira wa ebyobufuzi mulimu okusiba abantu abasibira mu mayumba gaabwe ebyo tetubyogerako tubireke ekyo si kyabyabufuzi ekyo si kitwala ng'ekyobyobufuzi kubanga that is a human right ali mu nyumba that is a human right my concern was nti omunnayuganda atuwuliriza essaawa zino eyakera n'alonda mwami Majegere n'alonda Kinyamatama n'ababaka abalala bonna afuniramu wa development household income kyembadde njogerako ekyo twagendako ejjinja nga akakiiko ka parliament ak'enguudo ku regional workshop netutuuka kati technical person yali eri manager wa workshop ategese report ye atulinze mu office amanyi tugenda agenda mu office kati omanya babaka engeri gye bakolamu twatuuka netugamba ajangu wano wabweru ayagala tusomera report netugamba nedda engeri gye bakwatakinga mu ngeri yaabwe y'obulimi bakwatakinga n'ogenda okwesanga nti obulimba bobadde otegese bwona nga bukoze nga buvuddemu nga tamanyi nakumanya greda yasemba ddi okulilizingako nga workshop okulilizingako greda myaka nga 10 naye nga botresinga teriyo greda gye bali bakozeko ne bamala ne bagisiibula naye Mayuge yali emaze emyaka nga 12 naye nga buli mwaka esente zigende ezokola greda buli mwaka naye nga mu myaka 10 tebasiibulangako wadi greda emu nti bamaze okugikola so parliament mukavuya kukola bantu ke katogo ekola emirimu gyayo nolaba nti giteredde nga bolaba juze abapaka babuzanga bana aba engineer ba China ebibuzo naye nga tebalina basobola kola kikudda mu ngabo nabo bakwatirayo bo balowooza nti bakoze ebintu byabwe mu ngeri eri technical bajja kusobola okubba abana Uganda naye kati ono gogamba nti mulimi ajja kujja kubuza ekibuzo ogenda okulaba nga kikwanjadde wena balabye obunafu bwebuli okay honorable Bonga onsibulya batulaba Kingdom TV ndaba ode butubiseeko njagala kusibula banaraka ino okubebazawo okulaba n'okuwuliza Kingdom TV ate nga mbasaba nti essaawa zino kati kyetuliko ku nnyingiza y'amaka kyekikula ennyo kulaba nga obulamu bwaffe busobola kukyuka mu myaka gino 5 ne tulaba nga tugenze middle income country nga buli muntu yenna abadde contributing factor nebaza banaraka abantu bakozi nnyo bafaayo twafunye ekyeya kitutawaanya naye manyi nti ekyo kijja kugwa Mukama ekyeya ajja kijjawo n'okubayita okukwatira awamu n'okukolaganira awamu kubanga agali awamu ge galumenya ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu naye ensembyayo okuyozaayoza muganda wange okubanga yasobola okuwangula omusango ogwo yawangula muna NRM bwembeera wano era abawulirize bonna ndaba nga Uganda esinga buli kimu esinga political parties esinga individuals ba Kinyamatama ne Bamajegere ne bani mwenna ndabira ddala nti mind yange n'omuvubuka n'omukyala n'omuntu alina obulemu ku mubiri buli muntu yenna njagala alabe Uganda eyenkya anoonye ekifaananyi ekirungi kya Uganda eyenkya naye lwaki nnyo oyagala okunteeka ebigambo ogamba Uganda esinga ebibiina by'obufuzi ekitegeeza nti NRM it is not supernatural esobya FDC is not supernatural naye bweba esobeza gwe ng'omubaka tosirikaza ekintu ku line gwe ng'omukulembeze for example media house ze ekintu ku line tuleme okulaba ebintu nga bifa kyolwokuba ndi NRM sisuubira nti president waffe akyagala kubanga naye ndaba nga avuddeyo ebiseera ebisinga n'akola ki eyo njogola Honorable Sibuya abatoro Kingdom TV ababadde naffe tweyanziza nnyo ndina challenge ewange nti natwalayo line y'amasannyalaze naye line eyo rural electrification REA webamala okuteekawo amasannyalaze bagamba abantu bagende mu bumeme naye kati eriyo abalala bagenda mu kitongole kye bayita UECDL ekyo osasula emitwalo 2 umeme basasula emitwalo 15 kati ogambye nti amasannyalaze gano ga kyalo otolina bwogamba muntu ng'onasasula emitwalo 2 oli asasula emitwalo 15 naye twakizaganyiza ne minisita ne REA tugenda bali abasasula emitwalo 2 bajja kubawa amasannyalaze bwongerezeeko esente
mwanyinaze nawulira ebyakutukako mu kooti naye katukusabire ojja kufuna obuwanguzi abaera akayita musobola kuleka mwana ngola ayogera bwati ebigambo ebirungi kooti esembayo ate enkulu ennyo bantu bali abakulonda be bakuteeka mu parliament era byonna bwe birema bagamba ddayo okole ki abantu bawuddemu basini temusobola kuleka mwana ono omulungi ayogera ebigambo bwatyo mumulemereko katumusabire mu kooti awangule omulungi abadde atulaba ku Kingdom TV era akyagera maaso n'okubanga onyinyumirwa njagala okubanga nkutegeeza nti ngenda kuba nkusibudde wannenga asitumulimu December tubeere mu kisaawe ekinnakivubo teri kulala ebigambo biveeko obeereyo mu kisaawe ekinnakivubo ngenda kuzomweza asitumulimu December ate tukese omwaka 2017 nga tuliyo Zemawanda Frank kwagaliza ekiro ekirungi akumata kumira mpeera kuswe bulungi mweraba. Thank you, Frank. Okay. Ouais. Mr. Majigay.